Tukomyewo eri gwe mukwano gwange eyeekumira ku mukutu gwa UG Updates nyongera mu maaso n'okubabuuzaako kyemukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Mukwano gwange nkutegeeza gwe atanaba subscribinga tugende kubanga tusobole okulaba nga tukutuusaako amawulire tugende naawe mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates. Abaali e Bulaaya mwenna mbalamusizzaako kyemukola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Mukwano gwange eggulo twakomye nga tubagamba olw'okuba nti mwawulidde ebyatuusewo eggulo eri omukulembeze waffe mukulembeze wa National Unity Platform badde bagenda ku ttwa yaabwe eri epalisa ng'eba blockingiddwa we basaliddwako enjuyi zombi ne basobola okuba nga olugendo lwabwe lusazibwamu ne batasobola kuba nga bagenda mu maaso olw'ebikolwa bya poliisi okuba nga yabablockinze. Naye kakati ku luno ekibiina kya NUP kivudde ne kigamba nti eggulo ng'ebyo byakagwawo olunaku lw'eggulo bamaze okuba nga bablockingibwa ku lugendo lwabwe olw'epalisa bafunye leeta okuva eri poliisi nga leeta eddamu prostate yaabwe eri protest eri gye bawandiikira poliisi ebbaluwa gye bawandiikira poliisi yabadde baddamu nga ebayita okumiitinga ku lunaku olwa Monday. Poliisi yabawandiikidde ng'ebaddamu ng'ebagamba nti no eyagala kubasisinkana ku lunaku olwa Monday. Ekibiina kigamba ki? Kigamba nti no poliisi eno mu bbaluwa eno gye yaweereza yawandiise ensonga nnyingi nnyo era ekibiina kigamba ezimu twakkiriziganyizza nazo ate ezimu tetwazikkiriziganyizza nazo. Agambe ezo ze twakkiriziganyizza nazo ezisinga ebyetaagisa byazo tubadde tujja tubiteeka mu nkola era nga bintu bya bulijjo. Ezimu ku nsonga ze baawadde mukwano gwange poliisi mu bbaluwa eno gye yasindise ng'eddamu ekibiina kino ekya National Unity Platform. Poliisi egamba nti nno ekibiina kibeere nga kibategeeza nga kitegeezenga poliisi ekifo pulogulaamu n'obudde buli lukuŋŋaana lwe bagenda okukola. Ekibiina kibeere nga kitegeeza poliisi ekifo obudde buli lwe baba bagenda okukuba olukuŋŋaana gwe mukwano gwange. Era ne bagenda okubagamba nti nno babeere nga bawangayo obujulizi obulaga nti nno nannyini kifo gye bagenda okuba olukuŋŋaana ensonga agimanyiiko oba yabawadde olukisa okubayo olukuŋŋaana olwo. Ensonga ey'okusatu gye baawadde poliisi ekibiina kya National Unity Platform gye gyakkiriziganyiza nakyo nti babeere nga bategeezanga security abakuumaddembe n'ab'obyobulamu ku kitundu babeere nga bategeeza ku bakuumaddembe n'ab'obulamu mu bitundu. Mukwano gwange gwe yeekumira ku UG Updates babeere nga buli bakuba olukuŋŋaana babeeranga n'ab'ebitiibwa nga RPC and DPC babeerenga nabo buli lwe banaakubanga olukuŋŋaano. Mukwano gwange gwe ali eyo eyeekumira ku UG Updates. Naye ekibiina kigamba ate bino ffe tetukkiriziganyiza nabyo, bino bye tutakkiriziganya nabyo mu nsonga poliisi gy'abawadde mu bbaluwa eno eyasindikiddwa. Poliisi egamba nti bino bye tutakkiriziganya nabyo. Gwe yeekumire ku UG Updates. Ekibiina kitugamba nti n'ekibiina kya National Unity Platform nti bo ate bye batakkiriziganyiza nabyo ebyabadde mu bbankaluwa eno eyasindikiddwa abakitongole kya poliisi ng'ebaddamu byetakkiriza nabyo. Egamba nti no poliisi ebagamba nti no tebaddamu kuba laaleezi na processions wabula bakole ka town hall meetings ate nga kali closed ng'ekifo kiri closed. Ekibiina ne kigamba ekyo tetukkiriziganya nakyo ne bagamba nti ekibiina kigamba nti laale ne processional
ne processions ezo zisalibwawo na bamateeka, ezo zisalibwawo na bamateeka so si na kitongole kya poliisi. Era bagamba ng'ebyo obiziza ku bbali, bapolitician abasinga, bannabyabufuzi abasinga tubalabye bazze nga bo bagenda mu maaso n'okuba laalizi n'okukola processions naye nga tewali abakuba ku mukono, nga teri ababulookinze. Ye n'agamba nti waati ekibiina ne kigamba nti kiti ffe tuli beetegefu okukola laalizi zaffe ne processions zaffe nga tetukubiddwako ku mukono ekibiina bwe kyasazeewo. Ensonga ey'okubiri ekibiina gye kyawadde, ekibiina kya indicatinze nti no mbu babeere nga bawaayo ennamba y'abagenyi abanaatendinga olukuŋŋaana olwo buli lwenaakubanga olukuŋŋaano. Kati ekibiina wano ekyaviddeyo ne kigamba nti no, kati bano abasajja basuubira okuba nga ffe tugenda kuba nga tumanyi omuwendo gw'abantu abagendanga okujjanga mu buli lukuŋŋaana tugenda okubamu, kubanga mbu olw'okuba balaba nga buli ekibiina ekikola rallies ne kikola meetings buli ekibiina ekikola olukuŋŋaano basuubira abantu 10,000 okujja ku meeting eyo. Nga mu Buganda wange abantu obadde ojja obalabe tubadde tubakulaga abantu abadde bajja ku rallies ezo babadde basuubira abantu 10,000. Kati basuubire batya okubala abantu abo, okubawa ennamba y'abantu abagenda okujja okwatendinga session eyo. Gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates, nyongera okugamba nti genda maaso n'okusubscribinga, naye nga ebyo bye bimu ku byabadde muleeta. N'agamba nti no, ekibiina kigamba nti no kale tetufuddeyo ku Mande ng'ebaatuyise naffe tubawadde ensonga zaffe bye tukkiriziganyiza nabyo ne bye tutakkiriziganyizza nabyo. Era omukulembeze wa poliisi wanaabeera mugezi ekimala nga mukujjukujju wanaabisomamu ajja kubeera mutegeevu atuleke ffe tuproceedinge ne activities zaffe eza countrywide tour tugende nazo mu maaso olw'ensonga ze tumuwadde, kubanga ebimu si bye basalawo, ebimu si bye balina ossalawo, ng'era ekibiina bwe kyabadde kikuwa endowooza zaakyo eggulo mu meeting eyakoleddwa eggulo ku kibiina kya National Unity Platform. Ensonga ezimu poliisi eziyingirira mu buyingirizi eba tesaanidde na kuzimanya. Kati bw'otunuuliranga ku nsonga y'okugamba nti nno laalizi okubategeeza ddi banaakubanga waliwo ensonga ezimu nga zirina kumanyibwa ba Electoral Commission nga be balina okusalawo na bamateeka, naye n'owesanga nga ate poliisi ebiyingiddemu eyingirira ensonga ezitagikwatako gwe mukwano gwange ali eyo. Naye gwe yeekumidde ku Yugi Updates, ezo ze zimu ku nsonga ezadde mu Bankaluwa eyakulukuunyiddwa ekitongole kya poliisi ng'eddamu aba National Unity Platform. Naye nkugamba teweerabira kusubscribinga gwe muganda wange, tukwagala nnyo.